omusika w'akazi bwazutta ate kati anti nezinaganye ozizaayo era tugenda susirawo yasokulembeddemu bano bakubamu omuliro obutazizaayo naze kazi bwalidde ebizi kubanga gwe ocekinga ffe ababe nocekinga gavumenti notereza mu layini kati ababaka bammwe bali mu kupitira kirina be mbadde nkubidde ekintu kya sente kyabakubye bannaaye ate obusente obwo anita mongi azikowadde kirina be mbadde nkubidde nga tebakwata anita mongi azikowadde state azikowadde baatukoze obubi era kanyigirize ndaye nga tukwatagana tukole kine ng'okyayi bonna tekuli kusosola okyayi bonna bazifunye tugomwege nkuwa nga ndi ofurikondi olaba abasegenye bazifune mukama katonda wange zabasanga mukomera ku akawunti miliyoni 8 kati olwo abaali bwere bafune eza akawunti kwagwako sente zatamanyi olwo friday eri baleke bazafuluma friday bano ne bazikima friday ekiro abamu ne bakashi bamukima kiro abamu kubadduka emisinde yali kiyagahirari bano bannamugga badduka misinde buzikimirwamu nga sanja yabacoordinatinga kino kyenjogera nze nkinako proof beyond lwakuba nti oba ogenda mu sente z'abasajja oba olyagala bizibu byabwe naye nga kati batandika kikyusa bajjoweru bagamba ezajja ku akawunti ezo ziri mu makubo matuufu okitegedde obasoma bafuna ogamba abali abafuna kashi bamuzzeeyo wakyali bwekiti bano abali ku budget committee bayisizaamu ze bagenda owa buli mubaka kati baagala abantu ezaana balina okutuwulira zaali zaaki nga bajeti mwe beeyongereza emisaala yali tenatandika kulwaninga financial year kitegeero zaali za kuyita supplementary eyo ne bagamba Museveni tukatukuwa biliyoni $7.7 naffe tuwadde mu supplementary twagala omugategate naye nga tulinako ebiliyoni za $7 n'omuzannyo gwe bali mu ekyo kituufu basobola kubuzaabuza abantu ba bulijjo ne Bobi bagala mubuzaabuza kumugamba nti aganaana ngoma ezigenda ku akawunti palamenti kwesasulira zentuufu naye miliyoni 4 zabadde zakinga n'omusaala gwadde omwezi gw'okubasusu tegunnatuuka babasusa nga 16 nga 6 babayo miliyoni nga 5-6 ogwo then nga 16 ne babasasula ne baggwayo kati zabadde tezinnatuuka tetunnayita mu financial year baana agalandize ku akawunti gabadde gaaki ezo zebagamba kale ezo zabadde ntuufu so n'ayafunye ananga opposition tatwagala ekiri mu palamenti kati awo okinyonyodde bulungi nti waliwo abafunidde ku akawunti buli mubaka yenna yafuna yes ezakawunti ziriko kwobezaako kwobejjoero sonyiyi kweziri 8 bazifuna ekyo tekiriko kubuuza kyobola bakiprotectinga kati batanze kijjayo nti ezajja esente zonna ezitaali za akawunti bazizzeeyo naye nga n'eza akawunti tebatubuulira lwaki zaali limited ku akawunti zaabwe ekyo omubaka afuna obukaddaana ekirala naye tukitwala nti assuming nti financial year beeyongeza nti miliyoni bafuna 45 naye embalirira y'omwaka gwe badde tennasomebwa ng'era tennatandika tennaggwa nako ebadde tennaggwako ye 2022 tennaggwako kati zaaki ekyalina ennaku 10 thank you kati nkugambye budget omuzannyo gwe bazannya bannayuganda mu budget
muzibu nnyo otegeera okugira ng'oli mu sisitimu wali so wamma ezo kakati oba ng'oli gwe nkubuulidde amazima ababaka baakimanga ssente mu ebibokisi bya ssente ng'oyinza okugamba bakimye mazzi bokisi y'amazzi gye bamuwadde kumbe ssente zijjudde baazikimira mu bokisi amazzi nga bakuba nti honorable Kiyaga where are you run ababaka badduka bodaboda ezaali zidduka emisinde okugenda ku feyawawe wanyiti bazija ku feyawe anti amaka gani tegajyawo opposite feyawe nga bakima mu mpeke nga ne kale ate katonyeeko ku akawunti nga baalimu bisitawo ebimu biyita ku akawunti ate era ne bibwawo n'ebiyita mu kaashi banne kale wulira ekisajja nkugambye ekiri mu paalamenti ate ono anite ali mu kkuba ebinyi n'ejjinja limu to expose the opposition and to also compromise all the opposition MPs. Bagulungi MP b'NRM olowooza tebafunye ssente. Olowooza ki kiri ku opposition? Naye kirinye ewaffe pressures ewaffe ye abazannya omuzannyo yonna kati amawulire kagakibunge nze bawadde kubanga omuntu anaagaba ssente toyinza coordinatinga nsanja acoordinatinga n'omulala ye azannya kaadi yeeyo kati pate ebakubye Kyagulanyi akuba bampuuga bonna era bo bagamba naye naffe lwaki eza multiparty system biliyoni 5 nga tetuzoogerangako bajja accountability yaazo nga batusalako akamu nga tetukwogerako nga batujjako 10 ez'emmotoka biwanvu ako bino mbasaagala bigende ku rekodi ebimu ng'ebyo era bubweni yabakubye kati palamenti ejo neevaayo ne baprotectinga nti tunagaba ssente nga naana gagenze ku akawunti ya okimanyi Muhoozi agenda tufuga lwa palamenti eyo ekyo nakyo mwali breaking ate zinafuluma sho ngenda kuweereza lingi sebo twateekayo sho nga tukuba Anitamo ng'ebyemmotoka we bigirira awo bwebityo bigenda okujja ebyemmotoka wamma neezemuluka kubanga neewunya babaka ne batavayo kwogera ku motoka za biliyoni 2 mazima gwe mbulira nti Mpuuga ne banne baatuuza press conference nti tebaavaayo biliyoni 2 ez'abasipiika tebaava ate ng'oludde basipiika tebabadde ku bigere yes badde ekisanja kyakatandika emmotoka zibaddewo naye ne beegulira benzi moto empya mu ggwanga lino efuyita ina na nguudo kwezigenda yita benzi ezo ziri wansi ne muba silent Bampuuga gwe mbulira nti Bampuuga baatuuza press conference nti yiino bagamba nti ife tetuli bamu ku abaakoze ekyo babiki kitegeera kubanga ezo press conference ezikola omuntu owa bulijjo ayinza obutategeera bubbi bwa biliyoni na triliyoni ziri mu budget naye walaba biliyoni 2 emmoloka ng'eguliddwa nga yaasula ne tubagamba nti mwe mwegendereze Museveni alina pulaani ebweti nti bw'aba ayagala kuyisawo Muhoozi legally mu mateeka institution eyo ya paalamenti yokka kituufu kaakati kuba alabye luli eri bibaddemu okuyiwa omusayi age limit nakika tayagala ate kiddamu ensobi tayagala eddemu ebeerewo kati ekikolo kya nti sooka okwate basipiika bo bamalirize bawe emmotoka buli kimu kye beetaaga gibawe nti kiki ekirala muziziko ki omulala nti ababaka bakwate beeyongeza emisala na biki yes bawe buli kye baagala nti kaakati bweba ngenda kuyisaawo nti paalamenti eronde nga pulezidenti nkola ntya amagye gateeke ku nguudo ng'ekyo kigenda kuyisibwa okitegeera abamu bafulume nga
bampuuga batule ku madaala that stupid and nonsense like bagiraawo we don't agree bayimbire ku madaala ga paalamenti byonna babikola kituufu ate no had they consisted ku nsonga z'abantu ne ba persistent ne ba consistent ogamba kale naye mmwe ne mubanga abantu buli bitana mu mwegasse kuba banyuunyunta ate we nomwefuula nti mubalwanirira betrayal of the highest order eri mu paalamenti eno kigwe mbulira ekintu ekyamagezi omwaka guno kyebaakateesa nze neewuunya abasajja ate nga woŋŋambye zino ssente emisale mingi yakuba compromisinga ezimu ku deals ze balina ez'okuyisa bills zonna era ekyo kikyali kituuza kati nzaku ekyo kikyali kituuza ono mwaka tuli mu 2022 ekintu kino by 2024 Museveni ajja kuba amaze okuteekayo amagulu abiri amanye omwana ajje oba agira mbeerawo kubazima ne bino ebyagundi ebya M23 ebya Congo biki zino ensi zonna zino okuba nga zitebenkedde zikola zitya otegeera kati nga pulaani ye ekyetaagamuuko omwaka nga gumu ebiri ng'akyali mu ntebe era ojja nga agamba kakati zino zimadde ngeno ogirana tisika ajja mu kifo kyange okuba kumutta nja kumutta busa ani nga mubaka wa paalamenti kamuzanyi yagambye Kawalya yagamba nze omuntu ananzija mu paalamenti nekuba kufa nja kufa naye talina buzibu motoka zikendedde kukuba okuba zikka nnyo bantu bazipaakinze takisi zikendedde kuba abantu bazipaakinze tezirina bizinesi naye mwe nemukwata gwe manya obukadde naffe tugenze ewa tewetaaga bingi naye bo basuseewo ate lakimu kitegeeza mu mwaka gumu nga nuupu mu mwaka gumu buli omwaga ife twabyogera nti ne bagamba balimba naye kati batukkiririzamu ne bagamba n'omukulu byamusobedde wakati olutalo lwalina ababaka bamuguddeku olutalo wakati tugenda zizaayo ate naye abatayiza gamba tiketi tugenda zibawa kati era abamu saawa yonna banoonya just bamukwasiza ebyo nabyo tujja lwakuba tosobola mukuba kati nze mmanyi ababaka abakutte ssente balinga 3-4 n'omu eyaloopye bannaabwe oyo omukazi oyo simanyi Naabagabe na info mulina oyo Kyagulanyi alina ssente ze yakutte naye nga zivaawo okitegeera amaze okitwala nti ne Kyagulanyi info gyenfuna naye ali mu kuzannya buzannyi mizannyo naki naye nga Kyagulanyi Ssennyonyi awo bagambye ku Lwokutaano lwa wiiki eno kuba naffe tukkanya nti naye mugagga yes alina azaali establish naye waliwo obugagga kati obutandise okusukka omuntu tokyayimba tokyakola zino sente eziva mu kibiina zirina kuba nga ziri accounted by the party treasury n'electoral commission yes of course n'electoral commission yakusaba accountability naye banga ejuzi yasabulukuludde ekizimbe mukono awo ku Lwokutaano luwedde kale wulira kyamaanyi mukono awo kirina we kiri emukono kipya kiri waggulu ye kyazanya kati kugamba abaana bagambe bazizeeyo era balidde mu bantu olukwe kakati bakitegedde bwe bati ne bamanya nti era bampuuga banyiivu nnyo ku naye ekyo kituufu era bosi basanyufu bamulaba bubi nnyo baseggona bonna abasajja bakambwe nnyo ku ye
kati omusajja ki ate ekyo naye nga bo abaaliisizza Bobi balinga bana kati Bobi ekimugira kati kankuulira amazima abangi bano lwaki tebakiisa embuga kati weebale nnyawo otegedde gundi oli informed nnyo kaakati Bobi bali abakakanda be balinga bataano gundi ono Kayemba Flavia Serukenya Joel Ssennyonyi Joyce Baagala ezo bazifuna ne bagira k'obugabe n'agenda ewa Bobi n'amutegeeza n'amugamba kati Bobi ye aba asubira nti ababaka bonna buli omu aleetera atirisiti katugeze ku bukadde bweyitiye obukadde atirisiti 5 oba 10 bakiike kubanga pulojekiti eyo yagitwala ng'eyiye era ekibakubisa oza bakijosonyonye essaawa eno si yakifronti nze nti ng'omwogezi ekitegeera waiswa ali ku instruction za mulaasi nze nkitegeere ng'akubuuza ekibuuzo naye ng'amanyi ne ansa yakyo kaakati abo abataano be bamu ku benninako abaawaddeyo ku Bobi akasente abaakiise embuga kaakati abataakiise embuga yekatimu okuneexoneratinga bano abataano negamba tebazigiza mukambwe ennyonnyo ate nze nkugambye ye akimanyi lwafunye ana ku akawunti n'ana mu kashi buli kimu akimanyi buli kimu akifuna abali ku budget committee ab'opposition bonna n'abe-NRM bo bafunye ezisinga z'abanaabo kuba bayisize embalirira oyo gy'osonyonyi ssente ze yafuna eza Uganda ekisaawe ky'Entebbe civil aviation kigwembulira amakulu ki agali mu alipoota eyo ogalina yali nfunyira kata nandala amasawo ya muggulu bitogi kaakati awo ye Bobi yali addeezize ye Joel amanye ekyero ekyokukola ye ekifo ekyo omusajja yakimuwanoonye amugamba awo bebbiri ng'oleeta nti bw'okuba like biliyoni 2 emu yange nti awo mukulu kale era ye kasita okiikewo yakuwa protection kati be bano era gwe tokyewunyanga n'abagabe ye leader of opposition mu maaso awo awajja goyi naye kati ku mulasito ono yabatyo omanye omuntu omulaganya ambitions ze Waroyi naye agamba nsobola okuba president nsomye nnyo n'abavubuka ndi principal of now generation so kati omulasa tutayagala nnyo mu challenginga tebannaba abasajja bazibu nange nkyalina onoonya miliyoni nga 5-10 ntandikirawo bagaininga awo kati awo nkutegedde abasajja bamanyi naawe mukulu olina kukiika mbuga ofune bagainingawo awo nakufunye dda ebintu byaffe ebimanyi tebikyali oli musajja businessman kati awo kyenkwagalako kyakwogera mazima kuba businessman ye ategeera nti bafunye 4 obukadde 4 buli mwaka kandetereyo 10 kituufu era olaba abaana babadde bakikola abemuti abalimu nnyo balyoke nnyo bonna batune bonna bakazi okuba buli gwe yawa tiketi yeyayitawo bayi maanyi getaliiwo n'abaaliyo bonna so kati ku kyali kitagabze ku mukono omulala Bobi mu exoneratinga ne ngamba owaaye aba mutuufu olw'ensonga lwakuba ate jjukirayo enkola yitakuba masimu ye aba amanyi nti gwe ekyokukola okimanyi lwakuba ensobi eriwo ku zino sente ezafulumye eyo nguzi yabadde bribe yabadde bribe
ku bintu ebimu bye bayisiza ne supplementary yayisibwa yayiteetagisa kati ekyo ne bakuleetingawo bi accountability ne balocating ebbiliyoni ne biliyoni nti obwo bunnanfuusi kati ate awo ne Bobi bumukubiramu nti g'oba ofunye ojja sirika eno yogera kirala ate ebiggo oyogera kirala nti bonna ze ya corrupt naye oba omutwaliramu omunasi ye ekituufu kiri ekintu ekiriko sente ye yatandika projekiti ye nga n'amuyamba n'ekwatayo wabula kati ye ekintu ekirimu ekintu anything to do with money ye ogwenkubuulira mazima kati bana wammawo kati nkategere kati awo olina okufunayo obukadde nga 5, 3, 4 ofuna 5 n'omanya nti Bobi Wine mulabye mugjeemu miliyoni ze nga 3 Babbi mulabye muwaddeyo nga 2 nti ye kati ekisigadde nwanye ntya ne bano babamukuuma mitwalo 5 kakadde abanga baana bojjamu abalala 5 abamusemberedde agenda okulaba enasipe Babbi ayogera olulimi lwe lumu naye abalama baidi mutoga awiwaffe talina ttabu ng'agamba zino ndidde kiriini kumbe bano naawe babayiseemu mu magezi parliament is business Bobi Wine being okubeera ku opposition business nkuwulira politics abantu omuntu ateesimbyewo okupiira bwereere ekyo yogedde ensonga buli wange nkubuulidde otamasalinga ekyo ng'omuntu wa bulijjo ofiira bwereere ye politician ekagende bamukube batumanyi waliwo ekidda yes ebimu lwakuba nti kati tuli tayidde economist be n'emimwa ate mukambwe nnyo bayibe oyo omukyala ate atiisa era kyova ate nga kyenjogera kituufu wajjukira muli mu programu oyina disclaimer nze ndowooza nkugambe yasuze abakabe naye mwasoba mu 3-5 ku Kabila buli mu n'avayo ne miliyoni 5 okugenda okulonda kati gwe toyinza nga nkimenyewo naye ne mayaji akola naye olumu amuwayo kasente balinamu banamawulire be